ekizenzegere kitawamputu tobolaba mikwano gyange saagala kubanyiza wembanga neeweza omumba bagamba eyeeweza omumba bwe bazikuba ate bulijjo ow'emirimu gye teyetereka omubazi w'enseke ateera ku biwondowondo n'olunaku olwaleero bannaffe abakaziwe electronics abasangibwa wano ebulaga ku mwenda batukomezaawo basaba ne banyabo ensimu giraba ndowooza bwegenda ekula era ebintu byekulungula bikyuka byerina engeri gye byefuula bagamba ebisula byefuula omutabaazi afuuka omwayi kati eno yembeera eriwo olwaleero bwoba olina bizinensi yo wonna wooli osobola bulungi okugikuba banno bannayuganda banno mu maaso bagimanye kale no mu nkola eno emisomo kati tugikolera mu bizinesi era kati eno bizinesi gye tulimu yeyakaziwe electronics muganda waffe kaziwe agamba nti olulimi oluganda kati mulusomeseze ddala wano era n'abo abaagala olulimi oluganda bajje bawagire looza ebintu mubiraba alina wuufa ziizo ez'omulembe alina ebyamasanyalaze nga zi extension alina essimu alina ziroboti alina amanda ga ssimu alina kyaja alina paasi ezigolola alina keyboard bw'oyagala kompyuta naye ogifuna bw'oyagala tv ey'omulembe ogifuna essimu ziri oligino essimu ezikozeeko abamu baziyita eziriddeko naye ng'ate ziri mu mbeera nnungi nazo bazirina kaziwe electronics wano ebulaga ku mwenda kuha ennene kale n'olwaleero bagambye nti somesaako ku ggwanga somesa abantu olwaleero enjogera gyegenda okubasomesako egamba yali muzzukulu eyatta mukudde olwaleero mukudde oyo ayogerwako bw'omumanyi naye lumegumba amazzi gawole nga sinawo nakunnyonnyola kansooke nkutegeeza nawandika ebitabo nawandika olulasangeeye kiri kino kya mitwalo 10 nawandika efumbegero ly'ebisoko bya Ssengule kiri kino kya mitwalo 3 nawandika bassekabaka b'ensi muwawa kiri kino kya mitwalo 3 nempandiika olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi nakyo kya mitwalo 3 wegule ku bitabo bino naawe obeere omumanyi otambule n'okumanya bazikuba nami yona gye muli bakubiza mu mulenye ebitabo ate tukyawandiika ebitabo ebirala kakati mukudde gwenjogeddeko yaani mukudde ono yali mwami omu mu buddu naye mukudde ono yalina ekyenjawulo yagaananga abantu okwota omusana yateekawo etteeka ng'ewuwe ebuddu emasaka kasofuluma bw'aba tannabakwota nga asooka n'ayota omusana ogugwe gwayagala bwe guggwako n'alyoka abantu bafuluma ng'ateekawo etteeka mukudde oyo yabonyabonya abantu bwe kubamu naawe kubamukko olowoozamuuko era ekintu ekyo kikubiseemu okirowooze omuntu nga ataddewo etteeka nti nno omusana mujja kugwotanga kukoma ku ssaawa bwe ziti oba kuva ku ssaawa bwe ziti omusana ogwatuweebwa Katonda kati mukudde yalina embeera eyo abantu b'omunyendo bamukaaba era bamubbulamu n'okumubbulamu waliwo zooni abo bagiyita mukudde abava e Masaka munjulira kubanga bamumuviira ddala mu mukudde oli agamba nti nze nva Masaka mu buddu naye zooni gye mbagayiramu bagiyita mukudde oyo yali mukudde bwakamba yali musajja wa Mmamba era nga asibukira ddala mu Mmamba eya Ssekalaala Essese otegedde waawo kati yenjogera eyo yali muzzukulu eyatta mukudde webale nnyo okugoberera obeera eyo nga oyagala kujja ku bizinensi otusomesezaawo gita ku 078 599 343 eri 078 599 343 ate erine ku WhatsApp era nkubiraako ku simu eyo yennyini ogula ebitabo bino olulasanga emitwalo 10 fumbekero ly'ebisoko mitwalo 3 bassekabaka b'ensi muwawa mitwalo 3 olulimi oluganda n'ebigunjibwa ku Mutebi nakyo kya mitwalo 3 kale olwaleero katukomeko wano naye nga bannaffe bakaziwe electronics wano ebulaga ku mwenda temubeera biranga